Alright, wena osinzira okulaba amanyi gangenze Kabugo Peter mbeerawo nnyo wano buli kiseera nje nemba nga nkunyumiza ku nsonga ezikwata ku Luganda, tuyiga okusoma Oluganda mu mbeera yonna nitubeera nga tubeerawo malidaadi saana. Olunaku olwaleero ngenda kuba nkuyigiriza ebintu bingi byebadde tomanyi oba oliawo abamu badde obimanyi naye nga weetaaga okubyongerako. Njagadde olunaku olwaleero tubeere nga tuyiga okwogera ennimi mu Luganda olutuufu. Lekero kubeerawo not ennimi ennaku like days mu Luganda olutuufu. You know, tulekere okuba nga tuyita ennaku days mu Luganda olw'omunguuba. For example, stop calling days like on Monday you say Balaza, on Tuesday you say Olwokubiri because it's the second day of the week, or Wednesday you say Olwokusatu because it's the third day. We need to learn that real Luganda whereby you speak or you talk to someone and that person can pick that sense of Luganda in you and he can recognize you that you know Luganda. Okay? So, today we are going to look at those 7 days and how we call them in Luganda, as in real Luganda. I'm sponsored by Catering Home and Interiors. They are located at Namlanda Entebbe Road, near Kennedy Stage. They work countrywide. They have curtains, they have domas, they have anything you can think of when it comes to design your house inside. That is called sorry, interior designing. And again, I'm sponsored by www.maduka.com. That's also another website where you can go and find all plumbing materials or tools or anything you need as far as plumbing is concerned. So, mabata manyi Lungereza mbadde kutegeeza nti nteekebwamu ensimbi bannanga amanyiddwa nga Catering Home and Interiors basangibwa we Namulanda Entebbe Road. Balina ebintu bingi nnyo ebikwatagana n'okuba nti nno ba designing ennyumba yo. Balina curtains, balina duvet, balina carpets, balina towels, balina bed sheets, zonna balina buli kimu mu size ennungi ennyo ne mu quality ennungi ennyo ez'omulembe ng'ebintu ebiva mu nsi ezimanyiddwa nga Italy n'awalala. Nga bwe kutegeezezza ne bannanga abamanyiddwa nga abamaduuka bakolagana n'ebintu ebya plumbing. Bw'ayagala okuyingiza amazzi mu nnyumba, ng'oli plumber weetaaga ebintu ebirungi ku bbeeyi ennungi, osobola okugendayo n'obakeberako n'olaba butya bw'osobola okubyetuusaako. Olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ennaku days na butya bwe tuziyita mu Luganda olutuufu. Mbadde kutegeezezza nti abantu abasinga agenda n'akwata olunaku olwokubiri n'aluyita olwokubiri. Ngenda kujjayo ku lwokubiri, ngenda kujjayo ku lwokutaano, ngenda kujjayo ku Sande oba ku lwomusanvu. I mean, olwo Oluganda buli muntu alwogera. Njagala yogera Oluganda omuntu akkirize nti kituufu omanyi Oluganda. So, mu mbeera eyo njagala tutandike ne Mande oba giyite Balaza. Balaza oba Mande mu Luganda gye tuyita Kazooba. Kazooba, it is Monday. Era omuntu oba oyogera naye oli wadde mugamba Ssejjombwe nja kujjako eyo ku lunaku lwa Kazooba oba otegeeza ku lunaku lwa Mande. Ekigambo Balaza tekiri mu Luganda. Nawadde nnako omwomi mugejjogera naye nategeeza nti ekigambo Balaza kyagambo kya Luswayiri, so si kya Luganda. So bw'oba oyogera n'omuntu oyagala omutegeeza nti ebintu byonna bigenda beerawo ku the first day of the week, and that is Monday according to Buganda, not the white men, because for them Sunday is the first day, you know. But for us here tutandika okubala week ku lunaku olusooka, and that is Monday. Mu Luganda tuluyita olwa Kazooba. Ojja kujjondweko ku lunaku lwa Kazooba. Nja kukusasula ku lunaku lwa Kazooba. I'll pay you on Monday. Okay? So that is Monday. Then we have Tuesday. Tuesday, it's called Walumbe. Walumbe. We name these days. There is a reason as to why we name these days. Don't just come away and you say it is called Walumbe and that day is the day when the people get to die because it's called Walumbe. The elected translation it is death, Walumbe. No. I'll come the next day and then I break down why we named those days Wangu, Wamunye, Kazooba, Walumbe, like that. But on Tuesday it's called Walumbe. Era bw'oli oli agamba nti namusinkanye ku lunaku lwa Walumbe, that person aba ategeeza
Tuesday, the second day of the week. Then we have Wednesday. Wednesday, it's called Mukasa. Kurunaku Mukasa. That is Wednesday. Kurunaku Mukasa. That is Wednesday. And then we have Thursday. Friday, it's called Nagawonye. Friday, it's called Nagawonye. Saturday, it's called Wamunye. Saturday, it's called Wamunye. That is Saturday. And then Sunday is called Wangu. Sunday is called Wangu. So you can rewatch this video and teach yourself how to call these days properly in Luganda, because I've told you on Monday we call that day Kazoba, that is Monday. Tuesday, that is Walumbe. Thursday, that is Mukasa. Okay, Mukasa, that is Wednesday. Thursday, that is Chwanuka. Friday, that is Nagawonye. Nagawonye, that is Thursday. I mean Friday, that is Nagawonye. Then Wamunye, that is Saturday. Wangu, that is Sunday. I said Monday, Kazoba. Tuesday, Walumbe. Wednesday, Mukasa. Thursday, Chiwanuka. Friday, Nagawonye. Saturday, Wamunye. And then Sunday is called Wangu. Thank you for watching. My name is Kabgo Peter. Keep on subscribing. We need more people on this channel, and we keep on leading and learning many things. Thank you for watching. Ciao, ciao.